Bano be bamu ku batuuze b'e Kassanda abakungaanidde ku kitebe kya Town Council y'e Kassanda okusinkana abakulu abavudde mu Wofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti ku mpeereza y'emirimu mu kitundu kyabwe n'okubannyonnyola obuvunaanyizibwa bwabwe mu kulwanyisa enguzi. Bano basabye abantu okubawanga amawulire ku kibalawo ekitatambula bulungi mu kitundu kyabwe. Tetusobola kutuuka mu buli kanyomero konna aka Kassanda oba aka Uganda, naye omuntu wa wansi gwe matu gaffe ate gwe maaso gaffe. Bw'olaba kyonna ekitambula nga tomatidde, ng'owulira tomatidde, oba ng'olaba waliwo enkola endala, tubasaba mutwegatteko, mututuukirire, tubitunulemu. Bakkaatirizza nga buli obuvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okulwanyisa ebikolwa eby'obuli bw'enguzi. Luno olutalo lwe tuliko lutukwatirako ddala, ate tubasaba tulwenyigiremu. Abatuuze nabo baweereddwa omukisa okwanja ensonga zaabwe. Batuyambe Kiganda, obuweereza bwa kooti butono. Tulina omulamuzi omu atuuka ku station ssaawa 9. Omusajja bagenda ne bamusoloza ssente z'omusolo gw'ebbaala, ne bamuggyako ssente nga ne bamalayo yabaleeta. Abaana baffe bato babajja busheeri, bali wali beetunda, babagula, abasajja bennyini be babagula, bakitaabwe ababazaala. Waliwo abamu abapoliisi abakikola, ng'oli azze n'amugamba nti guli mubanja emitwalo gyange 10, n'agamba ogwo omusango tugugenda kuyimirira tugukuyamba. Kati mmwe bennyini abajja n'ogamba omusirikale n'ogamba okoze etya, ne mutuula ku mmeeza ye n'anoonya engeri gy'afulemingamu ekintu kye mukitegeke, naye mwe abaleetera ebizibu. Bategeeza nga bagenda okutwala okwemulugunya kw'abatuuze okusalira amagezi. Ensonga ezikwatagana n'enguudo n'amalwaliro mubaddemu obutali bumativu mu batuuze mu mpeereza y'abakozi ba gavumenti, era ensonga ezimu tugenda ziyingira mu ffe ng'ekitongole kya kaliisoliiso tubinoonyerezeeko. Bagenda kufuba okulaba nga batalaga eggwanga lyonna okusomesa abantu ku buvunaanyizibwa bwabwe mu kulwanyisa enguzi.